emmotoka ekika kya Range Rover Ford UAV Lwenda nkaaga mu 2B esaabadde abantu 3 Bukesa ssaako koonoona emmotoka endala ezisangibwa mu kifo kya Baguma Family Restaurant ewali abantu ababadde bakedde okulya ekyenkya. Ababodaboda balabye omuntu atomeddwa embeera neyongera okuba obubi ate nga poliisi tetuuka kuyamba abakoseddwa olwo ne bava mu mbeera ne basitula abakoseddwa ne babateeka mu luguudo wakati ekintu ekireseewo akalippagana kw'ebituga mu kitundu. Kino kitutte akaseera nga tebakkiriza kidduka kyonna kusala wano oluvannyuma poliisi okuva Kampala n'etuuka ne Kabangali wakati mu kusaakaanya okuva mu baboodabooda. Abakoseddwa baddusiddwa mu ddwaliro Mulago ng'embeera mbi. Kigambibwa nti ow'emmotoka ono ayise ku bitaala by'e Bukesa ku sipiidi y'amaanyi okukakkana ng'emmotoka emulemeredde n'ewaba n'erinnya owa boodabooda abadde n'omusaabaze. Wabaddewo omusajja omulala awonye okukajambulwa abantu bw'abadde awerekeza ababoodabooda ebigambo abadde bazibye ekkubo era ono poliisi yemutaasizza. Oluvannyuma breakdown etuuse okuggyawo ebidduka byonna ebikoseddwa mu kabenje. Lugendo Chris Paul ne Ronald Kasasa be bakusakidde eggulu eno Club TV.